Fatula mitima gyaffe ategeeza nti tuli babiri n'ekkanisa bwe yatulanga ne Kristo ali mu masekkati. You are watching BDP TV, The Father's Heart. Bwe tuyingira ne mukago gw'obulokozi atuwa omwoyo mutukuvu atula mitima gyaffe ategeeza nti tuli babiri n'ekkanisa bwe yatulanga ne Kristo ali mu masekkati ne balyoka basalawo nti akabonero k'omukago gw'obufumu oleka kabeera ng'empeta. Era nsaba omusumba Kennedy Muguye ojja omwempeta zino mu maaso ga Mukama. Mukama ekiteeka mu mikono gyo kifuuka ekitukuvu empeta zino bizaabula mu byumba byonna era balina okubeera olunaku n'olumu omuntu yenna agiize kuba lwalikasikakulaga kino kyongaboma Mukama kitire ezibonzeeyo zinetukufu asitwaleka akabonero k'okujjukira byonna tusabye ekitabo Yesu Kristo waffe. Ukwe Mayanja Julius omwempeta eno omwana omuwala n'asooka ng'akabonero nakuweesibwa n'olumufa akakwagala okw'omuntu era akakakasa ky'oyindidde mu mukago naye naawe n'asuuka Debula nakakwa omwempeta eno ng'akabonero akalako okwagala okw'omunda era akuweesibwa n'obwobeefa akakakasa nti onoonywerera mu mukago gwe guyingiddemu leero. Kwamba zilitendo mwanga wa ninasuka ngaka waliokambi yakowesi na mulungu akaguka baramu era akasaka tinibide kwabona kuba kitiibwa kyange y'amayanja n'enkumbi mwange n'emyaka yonna era n'ekukakasa n'obulunga bwabyo wange mulugera Mukama Yesu. Katonda byakola biratendo abazze nga babiri bazze bonna balyoka bwasingo naye olejjogerera okusinzira kulayira buli omu bwalayiridde n'akabonero buli omu kawaddemu ne bano tebakyali babiri bano ye mwami n'omukyala Mayanja Katonda kyakasi kyewamama wakyakanya nalateraga kakisiba obutya mu nsi yonna. Sebo tuli musajja mufungo ddala nakyuka si yakoze omukazi mufungo ddala kati bane mbamulekenga ate ka buli kirungi kiba n'ebisoomooza bagaga bannange mukimanyi n'obugaga mulimu ekikola ki tuleera bwe batennadda bisoomooza ddala era obeera tulina mirembe naye n'obufumbo bwe butyo kintu kinene ekiri ebikola ki ebisoomooza Katonda batakubidde obufumbo bw'engira bwengala okufuukira ekikoliko oba olugendo olukutwala mu kusaalwa okuzikirira ddala n'okufiirwa obulamu obutaggwaawo naye kituka tusaba bazadde tusayiriza obere befuna bali basatu ku bisaiti bazadde basatu ku bisaiti basatu bulinnya ekituuti kasabe ne bazadde baffe ab'omwoyo namwe bulinnya ekituuti. Mukama wange mu linnya erya Yesu Kristo gwe yamanya bano nga bakyalina mu mbuto z'abanyaabwe nti balibeera omwami n'omukyala Mayanja tubakwasa mu ngeri ey'enjawulo mu lujjudde lw'abantu bano
nga tubalangirirako omukisa ogwabo abayita mu masanga obutungirivu okuyingira mu bufumbo. Tukusaba obalondoole n'omukisa gwo, obawanirire n'okwagala kwo, obajje wansi obateeke waggulu, obafuule battendo mu nsi muno, obafuule bamaanyi mu maaso go, babeere acceptable, babeere abasaanidde mu maaso go, obawe omukisa ogw'omubiri n'ogw'omwoyo, obagaggawaze, obakulaakulanye, obafuule mukisa n'eri ababalinaanye, erinnya ly'ettukuvu ligulumizibwenga. Mukama ng'ensaba obawanirire, gw'obubalondoola, gw'obubakuuma, gw'obubalabirira, mu linnya erya Yesu Kristo mwe tusabidde.
Katonda waffe yeebazibwe nnyo. Katonda waffe amuzibwe. Kakati newankubadde ng'obugenze naye waliwo ekiteebereka. Newankubadde bakoze ki? Nfunira akakisa mwembi akabalaba. Baby, congratulations. Kintu kimu kye mmanyi obwongo obw'emirundi ebiri bwesisinkana. Mwembi muli bagezi. Naye nsaba ekisa kya Katonda ekyo kiba bikkulira ebintu ebirala bingi ebigenda okufuula obufumbo obuweereza obulungi ate ng'obweyagaza. Njagala kubayozaayoza ate mwena ng'abwe baweereza for a long time mu kyaki. Ate nsabye ku mulundi guno kati temufuusa amabiri muweerereze ddala. Mbagaliza akaseera kalungi tuwulire essanyu ku lwammwe era abantu bangi babeegomba. Mwebale nnyo mwebale ddala mukituusize ddala mu linnya lya Yesu. May God bless you. Mukama yeebazibwe. Nze omukobadde Lubajjana Mayanja omukyala nga kasirise nga tubanjiza ddala era nga tufuna omutya tubawanga muyivu gwa buvunaanyizibwa nga tonabafuna mukyala kitutiisaamu sayidi ero. Naye twebaza Mukama lunaku lwaleero okufuusa wafumbo era nga tinzikiriza ddala nti Dr. Ssennyonyi amafuta gagenda kugenda dayirекiti. Naye nga kigambo kimu kyokka nti muli mu nnyumba ya Mukama, muli baana ba Mukama. Ekigambo kya Katonda mukiwe priority over any other human reason. Mukama abeera nammwe. Olulibera
nga tewagenze kusiika naye ng'ensi yakunaanya esiike ggwe ekyo kyekiri era manya nti buli mwaka okuyitamu buli lwakolera bafidde pate osemberera entaanaayo naye nga tonatuuka mu ntaanaayo ekyamagoba ennyo okubeera nti ennaku zino kyezikuyimbye nga mu nsi otegedde nti oli mugenyi n'okola okusala kutuufu ne wenenya ebibi n'olokoka okwenenya ebibi omuntu n'alokoka kintu kikulu n'otambula nga yesu akutikudde emikugu gy'ebibi n'otambula nga omusana gw'obulokozi gwagalulamu. Tujja bulungi katumaze okusayirira ntaba ekkanisa satifikeeti zetusayiriza za mirundi ebiri kino ekibe ne kikiwabuzaabuza kyakutiibwa mutiibi mukiiro naye kana akatono bakasayiriza emyaka 3 akamu ngenda kabawa akokubiri mukaleke mu regisita y'ekkanisa naye akokusatu kentwala mu gavumenti ya Uganda kati byazze mu nnira okuregisitani n'embaga yabwe era embaga yabwe eyo 1373 omwagezi gakitula mu kifo kino kati kulwekisa ekiweebwa Katonda kitaffe n'olukusa olwagamba gavumenti ya Uganda okugattanga abagole munzikirize mbanjulire omwami n'omukyala Mayanja Katonda kyagasidde wakawe ebitandala okukyala Kampala, namun ini,
mama. Ane ya mama kita. Mama jangan mau kita. Nyama. Mama ya sini jangan usah. Cuma kita ukurumane mugirire y'omwoyo mwana nabeera kyaki mwebala omutwala muko mwebala okubeera ekyokulabirako ekyabazadde ekirungi omukisa gwa mukama gubeere ku bulamu bwange nekubana abalala bonna bitambule bulungi mu linnya erya yesu tubebaza banange lwa byonna sikuleta bulesi yanja mu nsi nemulabirira nekulungamya nemuweerera nemukola byonna ddagala musajja buvunanyizibwa bwatyo omuntu mulamu omukozi katonda kyavudde amuwa omukisa naye nga muli kitundutundu nnyo okufaako mufudde kyali kale awo ne yesu yatandikira naye nga mulibalulwa gyemwakuleya abazadde mukama wenyo omukisa mu linnya erya yesu abasoma bonna abasoma wenyo omukisa olw'okulungamya kwonna nsoma yane omusajja mugezi kubona yalina nate n'omusajja w'amagezi ate w'amagezi n'amugewa omufulu w'amagezi subadenisi atukwagala nnyo baabayo namumayanja katonda awaine omukisa mubi kale
kwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashes baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya Tekulina buyini kw'omukisa kwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe. Tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Ate nga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashes baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Kati oyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuleetera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala. Byonna bya BGP TV, the Father's Heart. Bwe tuyingiranye mu kago k'obulokozi atuwa omwoyo tukufa atula mu mitima gyaffe ategeeza nti tuli babe.